So story eri mwana wa mama. Ntabannange wembikunyumiza by the way nti wenjogera Oluganda toteeka kuba sibitegera bulungi. It's fine. Okay. Nabaddeawo like yesterday but once byabadde gatandika kwakajja ekiro nabadde waka nga ndaba mikwano gyange ginkubira amasimu nga giŋŋamba Leilah biki bya postinze kati nze nendowooza kuba nabadde postinze ekifaananyi naye kifaananyi kikyala postinze kiri awo wabadde yambadde ki? Nabadde nyambadde dress ya black nga olina akasawo kaaki? Kagoki nyantekako amebrand napostinze ebifaananyi bibiri kati nendowooza nga bye baŋŋamba nga Leilah biki bya postinze biki kati ne bataŋŋambirawo neŋŋamba ye bikyate bye napostinze kati nga ndi awo nga bankubira abantu amasimu ngamba Leilah biki by'opostinga olabisiza Feffe neŋŋamba ate Feffe mulabisiza ntya ne mbagamba Feffe singa nayagala kumulabisa singa namulabisa dda kubanga Feffe twabadde twedeetinga tasaana naye kyegana kuba baali batumanyi tubadde twedeetinga. Mumaze ebbanga ki nga mwedeetinga? Tumaze like over 8 months. 8 months and you're breaking up. And you're 5.5 months pregnant. No, kiriwe batikale. Olubuto nga tuzze mu mazima. Olubuto naluggyeemu nze nga ndaba ebintu binsobedde. Naluggyeemu. So did you have any talk wayogeddemuko ne Feffe Bussi? Amanyi kana kayimba kakapya kwa onkuba. Onkuba ndomanyi. Olwo olunaku lwe shooting onkuba. Lwe namugamba I'm pregnant. He was like, wow, I say, my baby, let us wait for our baby to have a kade. Mami wange agenda be excited. Kati nze nengamba, oh wow, it's okay kuba under the reaction that are fine with it. Nali manya agenda kuŋŋamba si wange biki naye talina Najeemu kye yaŋŋamba. I was like, wow. Okay. So, kati netu Feffe wamusinkana otya first of all? No, Feffe namusinkana bino live tugenda mu clubs, night clubs. Kati Feffe yansanga, but actually mukwano gwe yamuntwala nako nali ntidde ne manager wa Kenzo bamuyita Dennis. Manager wa Kenzo gwayita ani? Dennis. Okay. Yali ankwana that day. Kati nga omanyi nga nze ndi mukiri naye ba celebrities ngamba chano batye. Kati manager wa Kenzo nga by then I simanyi nti na manager wa Kenzo n'asaba enamba yange nenjimu. This year. Twalina ku Casablanca oba do you know that club in Kololo? Kololo, yes. Yeah. I was that side nali nanzeka by then nkwano janjali munda but chorus sayagala kutekinga any drink nali nzeka naye emisumbu I was bored nga ntudde nawabweru. Kati Feffe ne bajja ne babuza manager wa Kenzo hi what nze nga ntelise ndya Feffe yali ne mukwano gwa Feffe yakwanjula wa Kenzo omanya erinnya? No, teyanyanjula wa Kenzo. Sorry, gwe yakwanjula manager wa Kenzo. No, yanyanjula wa bamuyita Nalongo y'omukazi. Omukazi yakwanjula. Yanyanjula wa Feffe. Let me tell you the story. Kyaliwe bati. Kati manager wa Kenzo like we yagenda yavaawo nesigala nzeka nga ntudde awo waliwo omulenzi bamuyita Top Boy MC omumanyi. That boy. He was my friend. Nangamba Leilah yobowa gyotidde wano eka jja tugende tutuula eri ne ba Feffe balyo ne ba tips ezibiki. Nengamba it's okay naye nze siba comfortable in those artists nga banywa weed what ate nze na nengamba okay it's fine kuba nali bowa ne tugenda nituula nabo kati wenatuula nabo waliwo omukazi bamuyita Nalongo best friend wa Feffe ali awo munene nnyo omukazi oba omuwulirako. Kati fana njigezaako kyokwana ekigaanya okujja obulungi. Nga bamuyita Nalongo n'agamba Top Boy. Banaye Top Boy ng'olina omukazi ko Top Boy. N'agamba se mukazi wange she's my friend. Ko Nalongo mukwano go.
nalongona top boy n'agamba hey kali sorry bannaye top boy n'agamba mukwano gwange just is my friend mukazi wange. So kakati omuntu yahakinze so what cutting a story short. So omuntu yahakinze account you, how did he get your account? Had you shared any content as in passwords and the no, logins? Tajina account yange logging in musimu yesimu manyi na mumanya. Omuntu yamaze banga singa extending ngakwana. Oyo guy bambi tachingamba nga kombo njagala. I was feeling jealous in kale nga alaba kale jukira nzo nali njagala nnyo Feffe. I loved him. I used to post him on my statuses on WhatsApp. I saw it in your profile on Facebook. Yeah, I saw it in your status on Facebook. So. I'm posting the Feffe. Yeah. Yeah. I'm posting because guy bambi ngatanga kombo bali interested in me. So kati guy akuita ati wajja live banga yakuita ati wajja live. Anti chali webati Feffe yali nali ntambulanga ne Feffe nga tugenda kujja live nga jukira nga fe lunch tuve wakanga nze sitera kufumba nga tugenda kujja live nga tumye emmere ku restaurant nga batuleetera kujja live kati oyo guy nga mulabawo nnyo nga simu maika just nga ugamba guy mulaba kujja live every day bwe tugendayo ne Feffe. Kati guy nankubira ningamba Feffe guy yankubidde angamba yandaba naawe kujja live ayagala kwogera nange Feffe nanyiiga nnyo nangamba bagayi bamuyita nesagala mugamba kalo mayi Feffe mulalunze nembireka ningamba olajja nnyiiga tanyigire banneekenyera yenyigire bitya nemugamba guy ali awo naye tokifaako enamba nagiblockinze nenjideletinga kale teyakyesibaako nnyo n'akivaako naye guy nampeeza message ku Facebook erinnya olirabe bamuyita Bussi nampeereza message ku Facebook ngamba kale yampeeza hayi nga semayimbu yeye kuba yankubira naye sambuuza mannya ne tubeera nga tukyatinga nga omanyi Facebook friends ng'okyatinga naye biki biki kati up to yesterday but once tunabaddawo neŋŋamba omutima nalowoozezamu neŋŋamba yoyo Bussi kuba omutima gwakubidde lumu neŋŋamba Bussi yapositinze ebyo ebintu omanyi lwaki nagambye Bussi kubanga yali alaga ali interested mi nangamba Leilah lwaki tonjagala that very day yapositinga ebyo ebintu yankubira nangamba Leilah lwaki tonjagala konze Bussi you my friend ate nkwagalako kiba wange omumanyi nangamba onimba oyogeddeko ne Feffe Bussi ku nsonga eno. No, Feffe I went there yesterday waka nensanga nga taliiyo. Tonnamukubirako yadde ku ssimu bayita nakunoonya. Bannange kyolina omumanya essimu yange layini baagimenye nze nga binsobedde waka baamenye layini. Feffe nze n'enamba ejjukira sigikwatangako mu mutwe. Obeera enamba enzibu wanje. Obeera wani? Obeera wa daddy and mommy? Yeah, I stay with my mommy. Okay. Mbeera ne mami wange alabe nga bimutabukiddeko ye n'abimenya bilayini n'angamba ebintu bye kale mami adamayo ebintu just biri awo nga unagamba kantu katono je kayita mayi bya media biki kati nange nadde mayi kantu katono tebigoyinze viral. Olubuto ddi we waluggyemu? Olubuto naakalugyamu like 2 weeks back. 2 weeks back. Yeah, nga Feffe Tampa any help ate nga nze gwasaba ssente nga nsaba tambuuza word kale nga amanya ife nkibuli with my mom but nga tatakingako time kugamba oba let me meet your mom cause olubadde lukuze to be honest olubadde lukuze abadde alumanyiko. Yeah, mami wange abadde alumanyi ate mami wange talina nakyamanyi kuba tamanyi nti oba nalugjamu nolugjamu. So kati Feffe Bussi abadde yetakuwa buyambi bwa lubuto right? Yeah. Nga temusigala mugera bulungi. No. Nga sometimes I call him nga tagala picking up kale nga omanyi omuntu ng'omwoyo ngamba maybe ali busy. Ngamba maybe. Nga mu kusooka ye yali akulaga nti olubuto alwagala. Yeah, mu kusooka yalaga nti ali interested kuba nali mbeera naye everyday twalinga n'abafumbo. Mwali mubeerawo ebiseera ebyo? No, evo wennyini wali Salama Road. Nga tulinga n'abafumbo nga tubeera ffenna nga ate nange kale nga ndaga nti ali happy with it.
Who can stand besides you on these statements? You're not going to say ogamba nti ono yandabako n'olubuto. Yeah, there are many. Bamanyi manager Fati akimanyi, mikwano gye bakimanyi, bonna bakimanyi. Apart from those people. Wakati ongambe kujja live manyiyo Frank omanyi. Frank jamumanyi. Yeah. So Frank ayinza oyimirawo mu nsonga eno n'agamba nti kituufu wali olina olubuto lwa Feffe. Yeah. Kakati kituufu naye they don't know that I aborted. Kitegeeza ayinza asoose okimanya nti you aborted. Yengwaza asoose kimanya ate ng'era kola ekyo kituufu because I have to tell the truth nti nalujja nkubanze I can't kale kagamba amazima sisobola kupostinga ebyo bintu kuba nze kenyiza ngambako nadda nti Feffe oba takuwa buyambi mu postinga ekyo neŋŋamba nkyalina eri trust nti Feffe kale Feffe nkyamwaga naye nga nze nkyalina trust he will come back to me kuba nina omwana we n'emyezi negiyitawo negita olubuto nelukula nga Feffe Tampa Buyaambi tamanyi wembeera talina yakite n'ekikumi Tampa ningamba banange kikale nengume wakama mina ngamba Leilah be strong omwana ngenda mulabirira naye nga nze ndi mukirisaga abeera single mother. Wonna gwagezaako okogera naye ku nsonga eno ya Feffe obutakuwa buyambi ng'ogyeko emikwano gyo ku mikwano gyo. Nakyogerako with my friends. Ng'ogyeko emikwano gyo nga Leilah. Mukwano gwa Feffe kennyini. Ani yenna? Bamuyita Maliswene abeera naye waliwo ne Zaayi. Maliswene mumanyi yengo. Zaayi omumanyi ekyazayi music. Yeah, mumanyi. Kuba nali njogera nabo ngambagamba naye Feffe lwaki tanfaako kale ffennyaloze waffe balina ssente naye ze wakajjukira baali bangoba nayo because of him nga nina olubuto mbaswazizza sisomye kuba nalina joining a nursing school sijoininze kale nga yita kifaako. Yeah, did they try to talk? Did they try? Yeah, I told them help me and talk to him. Gamba munyambe mwogereko naye ne bagamba tugenda muyamba omukono gaffe tumumanyi lwakuba ye kale yali careless. Just no Feffe ali careless. Y'omulenzi ali careless. Tafaayo yadde. Oyinza n'omukubira essimu enamba n'agiraba n'akuggyako nakufuula busy n'omukubira the all week nga tapiikinga olumu wapiikinga n'ombuuza lwaki obaleeta omupiikinga n'agamba nze bujja onkubira nemugamba nkubira n'omufuula busy nga nze sibimanyi tonkubiranga. Neseka lwakuba I love him neseka nengamba it's okay. Kambuuze gwasinga kwa sitegedde relationship yamwe kubanga bw'oŋŋamba nti Feffe he cares less kankyogere bwenti. He cares less, meaning that you're gwasinga okwagala Feffe. So how did you people get into this relationship okwatagana ne Feffe Bussi okutuuka ku point ey'okubanga you go into such an act and you get pregnant n'atabanga takuwa buyambi? Kwate mmanyi bwe kibanga Feffe yajja n'agamba nti you know what Leilah, this and this and this I love you biki ye nga yakwegambidde kale ayinza oba teyabitegeeza at first naye omuntu akyogedde ndowooza abeera so responsible ku binaavaayo oba gwe mufuutifuuti gwe yeekwanira Feffe oba Feffe eyakwana. Nedda naawe kanyinza niyinza okwana Feffe ye yankwana ye kennyini. Mukama ye yankwana. Kati kagambe n'amazima okumanya eyankwana he used to call me nga nze n'olumu sipiikinga n'anyiiga n'ampeeza message baby why didn't you pick up nemugamba nze nadde nebasinga siwulira simu nangamba next time esimu giteeke ku kutu biki Have you ever had a conversation with Feffe Bussi on Facebook? No, we used to talk on WhatsApp, not on Facebook. Facebook here. Ate mikwano gye egyo gyonna tewali gwali yogedde Facebook. Mpozi gwe nali njogera naye yali Zaayi. Naye Zaayi oba conversation ya Feffe ndina ku Facebook simanyi naye ng'ate nali mbakubiranga. Kiki wali omugamba ku Facebook ebiseera ebyo? Ani Zaayi? Kali let me check ndabe kubanga sijjukira kwogera bya Feffe ne gundi. Their Facebook. So eno story egenda kutuuka wakubanga story eno kisooka China manya eri viral nze binsovedde viral nga bw'olowooza. Don't get viral nga bw'olowooza. So lowooza
kati eggwanga ogenda kuligamba nti olubuto lwa Feffe wasobola okulugyamu. Kati ate nze nkwe kirina kwogera mazima. Feffe tagenda kwegana. Feffe tasobola kunneegana cause I have some screenshots mu ssemu ya mukwano gwange nga njogera ne Feffe. So can you send me the screenshots? Sirina ya auntie right now my friend Sirina in it. Let me by tomorrow I can get. By tomorrow you can get the screenshots. Yeah, I can get them. Naye katusubire nti emboozi eno ntuufu goge mazima. Kuba kati bwetaba ntuufu. Kyolina manya sirina kyembimanyiko bye bapostinze sirina olaba bye bapostinze n'omulizi namugambye Feffe nze singa nayagala mulabisa kisaalinda egyo myezi gyonna mpeze emyezi 5 6 nga olubuto nkyalwina nemelabisa Feffe namugamba singa nalabisa Feffe nga nina emyezi olubuto luli mu myezi 3 2 kuba already yali Tampa any help nga just Asaba Nze Sente nga he gets money from me. Gwe yali Lwa Feffe Bussi Sente. Yeah. Eseeyo nga gamba genda zikozesa ati studio mafuta kiki. No, nga ayinza okungamba olina kati nga ku video shooting yonkuba. When agendayo kuba yangamba baby come on my video shoot nga bamanyi am his girlfriend yana ezenaga girlfriend Feffe uyaze what nangamba video yagwa nangamba baby onamanja Sente simanya atadde amataala biki ngagamba ni amubanja waliwo guys simumanjuka naye sibamanyi nze abo abavidiyo abaali bamuteererayo amataala badecorating sibamanyi Frank yagikwata nangamba baby onamanjayo $20 sizina right now can you get me that money omanyi ng'omuntu omwagala ne mugamba it's okay baby tomorrow I'm going to get you that money era by the way yangamba like tomorrow in the morning nemugamba baby I got the money let me send the money on your phone yangamba isimu yange tekola the mobile money tekola ne sente nga era bwe sente naye sinikanga nganziwa like Feffe nga nzisinika ku simu ya Top Boy kuba ajjukira Feffe mobile money yali tekola wasinika ku Top Boy yafunanga sent on behalf of Feffe Bussi. No, Feffe nga kale Top Boy as receiving naye nga aziwa Feffe kubanga buli Feffe we yansabanga sente nga akimanyi sika kusimya Top Boy nga yazimuwa. Top Boy akumanyi? He knows me, buli kimu akimanyi. Ekitegeeza yakimanyi tolina lubuto. Akimanyi namugambye kuba yampereza message nangaleera biki bye waposting olabisizza munno biki namugamba Top Boy nawe nkimanyi I can't do such things singa nayagala obikola singa nabikola ddala olwo ndabibikola sirina lubuto nembimugamba buli kimu akimanyi nti nalugjamu kuba naye kenyambuza Leilah do you feel talk to Feffe namugamba I don't kuba nze n'olubuto nalugjamu biki namugamba ebintu bingi kale kubanga era nga wegambe nga Feffe buli wansaba sente ngamba seka kusomya Top Boy kuba Top Boy yali abeeranga naye lwakuba these days simanyi baba kitakyabera naye nga nsindika kusomya Top Boy nga aziwa Feffe era ng'olumu wensindika sente nga kubula Feffe ne mukama nzimuteerereko nagamba tuzirabe sente wagisomye bulungi eyo story yawandiikiddwa. Yeah, nagisomye just now I have no idea buli kimu kibawo nti sina kyemmanyi Feffe talina HIV olaba kale fine ebeerubuto saabyegaana naye akimanyi yalunfunisa nga tanfaako era naye akimanyi amazima agamanyi tasa akyegaana nti yanfunisa olubuto in case akyegaanye tasobola kyegaana kuba I have the evidence. You have the evidence? Yeah, nina evidence ku WhatsApp nti nno namusindikira baby I'm pregnant nangamba wow ngambye essimu yo bagibba isn't it? No kyaliwo batya nti oba olaba friend wange ono alina iPhone ne Infinix kati akozesa Infinix iPhone ze yali agikozesa ku WhatsApp nga nze agikozesa ku WhatsApp Feffe by then yali yayasa essimu yange yasanga mungo omanyi kale nagamba kankebe essimu ya girlfriend wange nasanga mu bino bya WhatsApp ebisirusiru njegana abalinzi biti nayasa essimu yange kati nze nembira nga nkozesa essimu ya friend wange ku WhatsApp naye nga jjukira friend wange alina amasimu abiri alina iPhone ne Infinix ye akozesa Infinix nga nze nkozesa iPhone ye oba kitegeera kati nze nga buli wenamugamba kuba olaba kale wenamugayeza olubuto nagamba kankube screenshots nenzikuba screenshots zonna nenzikuba nga muweereza ebipapula
kuba yanseri papa ne mbimuweereza ne mugamba I'm pregnant. He was like, wow. Ne mugamba, what do you mean by wow? Nanga, you come tomorrow at your live. Ne tumetina kujia live. Ne msanga ngari happy. Nanga, baby, don't know what you've done to me. All about you get pregnant. Kaya biche, don't you be yari happy just now. Okay. Okay, mbuliriza. So, in case student Olubuto Feffe Bussi adalo mani yuko na ya HIV. Ne ya posting. Abadda. Wanje? Ya posting bitufu naye ekirimu ng'ekyamu kya HIV. Yeah, checha HIV chefuna ate nze simanyi. Naye ebisigadde okkiriza nti bituufu. Nkubuuzizza ebisigadde okkiriza nti bituufu. Singa nayagala postinga. Singa nayipostinga jana nagambye abantu sisaabe postinga. Do you know why? Because right now era siri lubuto. Saa postinga ekitunga sirulina olubuto. Bayinza okumbuza lubuto luwa. Nabagambye era sirulina nze sinteena muradde ate Feffe si muradde. Kyova era ngamba I can't post such things. Saabe postinga. Kale